N'olwekyo buli amanyi nti Kabaka ye kitaffe yalina eddembe okujjawo tewali gwe tusibira bweru era temunyiiga bwe munaalaba ab'NRM nga bazze wano nagenda ne ŋŋamba abantu bajja mu nkuuka nti Kabaka yazaala NUP ab'NUP ne basaakaanya nti Kabaka yazaala NRM nti nti Kabaka yazaala DP nti gwe wamu kitaawo yakuzaalayo omu era nga bwe baabazaala mwena mufaanana osanga omuwanvu nosanga omumpi nosanga omumyufu ngaawo nalebo Nambooze nosanga eyaddugala kagongolo ngaawo nalebo Ssekabirako jange ezooliwanga naye nga mwena kitammwe n'ennyamwe bibamu kati Kabaka bw'atyo bw'ali twabadde n'abasiraamu wano Kabaka n'abasiibulula ate luli twali n'Abakristo ne tuyimba ennyimba z'amazaalibwa omuzadde bw'atyo bw'abeera awo nno mulina eddembe okujja wano ne mwegazanyizaawo newo nale Kyagulanyi alina eddembe okujja ne yeegazanyizaawo nekiri era ffe si ffe tusalirawo abantu bye bawagira mu byobufuzi nze mmanyi abantu bangi mu NUP abaagala Obwakabaka manyi n'abali awo bwe batyo manyi abantu bangi mu DP abaagala Obwakabaka naye waliyo n'abali manyi mu NRM abaagala Obwakabaka n'abatabwagala bonna mbamanyi kati siyinza kubeera awo ne ŋŋamba nti olw'okuba njagala nnyo kibiina gundi mwenna mu kye mubamuwagira nomwesalirawo n'eddiini Honorable Ssenyonyi asomera mu Watoto Church Chairman Nyanzi Mukatoliki Rashida Musiraamu n'abalala balina eddiini zaabwe ez'enjawulo ffe tetusalirawo bantu ddiini tetusalirawo bantu byabufuzi tusalirawo bantu mawanga tulina akakwakulizo kamu Kabaka yennyinimu wano mu Buganda oli bw'aba takikkiriza oyo eka bwenyiza okusibira ebweru awo nno temutya bwe mulaba FDC abaaki gwe mulimu gwange Kabaka nga mutegeeza ati abaana bo baabadde wano naye mmwe babeeyunidde abamu oli tebali wano sitegedde lwaki babeeyunidde bangi bwe batyo yagaye nti ffe batuufu Uganda erimu abantu obukadde 45 naye nnene ekimala ffenna okugyegazanyizaamu fenga Obwakabaka twagala eddembe ly'obuntu tulekere n'okukyogerako nga buli omu asobola okulyeyagaliramu abantu boogere bye baagala bye balowooza baleme kukubibwa ku nsolo b'olutalo okuba babyogeredde bakuŋŋaane boogere bye baagala bamale bagende kasita babeera nga babikoledde mu mateeka tebalina kye boonoonye tebakutte matikisa gaabwe ne bagaasa eddembe ly'obuntu kintu kikulu era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwale nga kikulu nnyo abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala tulabe nze neewuunya mu Africa wano ng'Senegal baalonze pulezidenti naye waliwo pulezidenti bamuyita wadde simanyi bamumujjukira oba akyaliyo bayafa yatawaana ne senga oli yali bamutanga senga okutwala omukulu n'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka 2 ate naye bwe yajja mu mukulu n'ayagala okukyusa ssemateeka noono abaddeko ono pulezidenti abaddeko Senegal oba yesale naye agezezaako okupalapalanya mu ssemateeka simanyi oba mu Uganda byali bibaddewo ebyokukwata mu ssemateeka eddembe ly'obuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo era nze bwensanga bannabyabufuzi nkibabuulira ebyobufuzi si muzannyo ngaebyobufuzi ebyo bibita amawanga ne bitta n'abantu ebyobufuzi nsonga nkulu ekyenkaddawa kyemubamula basitwagala bakazannyirizi byabufuzi kubanga kazannyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu
bwakuvunaanyizibwa okukuza okuzimba oba okutta eggwanga naye byonna byetooloolera ku ddembe y'obuntu. Nsonga nkulu mwe abali mu kuvuganya mu kitwale nti kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutasa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ensi mulima mugisuddeyo mukitandike kati mulina okugumiikirizigana. Onalabo Ssenyonyi alina abaana babiri kati akyali musajja muto nojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo onokikola otya onalabako okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana nyomu naagumiikiriza munne. Mulina okuyiga okusinganamu ekitiibwa. Mulina okubiyiga kati nga muli mu ludda oluvuganya kubanga bw'otabiyiga nga tonafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna onooba ogambwako. Buli asobya tebattamutte, buli asobya battamutte. Mulina okubiteeka mu nkola. Nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyina ebbeetu okukibagamba. Rashida bw'asobya mumuyita, mukyala wange Aisha bw'asobya Kabanda anti wa Mbogo. Bw'oyagalanga nkwongera enkoko ssebo mwami Nyanzi. Bw'asobya mumuyite mutuule mwogere. Bwe muneemanyiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulamu bwekiri ekinaddako kwegwa mu bulamu bwe muneegwa mu bulamu nga tebibalemye anti agagwa ageerwanyalwanya gaba gaagala kukola ki munaagenda okuvaano amanegero temuziyize amagezi bwe banga wadde malungi mu nkubiri engalo. Njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna mugula emisinde gino. Ffenna wamu twagalane, ffenna wamu twagalane. Era olunaku olw'emisinde kyemubamula tetwagalamu byabufuzi kubanga Onalebo Ssenyonyi bw'anaagenda okulaba taata we Easter ayinza okusangayo n'abatasomera wamu bawatooto oba nnimbye, ayinza okubasangayo. Kati ebintu byawatooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata. Biba bya lunaku lukulu oba kale kuyidi bw'eneetuuka yidi eyinza okutuuka nga bonna bazze ewa muzeeyi bonna si bannuuko onookola otya baganda bo. Kyenva mulaba nti ebyakabaka sitwagala mu byabufuzi mwagala mwenna mujje mubeere basanyufu. Leka kulaba waddippyo olyoka omusongemu ennwe mwe lwaki mwakolagana n'aba UPC mu gyenkaaga mwe mwatutuusa wano oba owa UPC nga zze kubanga ewakitaffe ena tuba baana tuba ku mulamwa twakutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka era Kabaka bamuyita Ssebuufu. Mwebale tubalinze nga 6 era tubaagaliza nga 7 era tubaagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka awalaale. Naba aba Starbucks kubanga